20. Yes, okay. 20. 20. Yes, okay. Tugenda maso. 20. 20. 20. Yes, okay. Yes, alright. 20. Yes, okay. Okay, tandika butandisi enetandisi egenda maso atendete. Tutandika butandisi nga bulijjo 1-2. Tuli ku premier mu Kigazi eno. Etandika egenda maso tutandika butandisi sagala bakunyomereze atendete. Nagambye nga bulijjo eminze nkwereza. Tandika. Ekyali tandikwa Kakumba Abdalla ne Kimera Dolini. Tutandika butandisi Bukenya Abdalla Kuskrene Namato Namulika Fiona Wetala kikoleko kola kuchetala Mugarange. Etandikwa filime egenda maaso. Filime kije tandise ku mulundi guno. Nagambye tuli ku premier Circle of Love. Circle of Love je tandise. Ekyali kunyanjula tutandikiddewa kakati mukutandika ku mulundi guno tulengera we tuli njagala wetegereze ekifo kirungi okamala walabika bulungi nga bw'okiwulira weewo ekyali ntandikwa firimu egenda maaso kyali kunyanjula tandika Laban Bukenya Hussein balonze abazanyi tuli maka omanyaba amaka g'abagagga bebuka bakola ki abalima ebimuli omwavu olima ebimuli obengo tata n'omuzigo gw'abakozi tulengera waliwo omukozi naye ate omulisiza nga nsenene mulisako ekimala banange tugenda maaso ekyali kunyanjula wani ati kakati omanyi wobeera neobeera myaka 4 mukama wa basenga lwaki toyozanga toza mwami mwana gwe naye wabaki olina amagezi bulungi wobeera omukozi olina okukolamira empi bwenkubanga omulimu ogukole gukolere mu budde manya ekyakuleeta manya ennaku yo wenna okombye bokisi ogejjedde wano olinda omusaala ku mwezi tagala kukola mirimu nja kwongera bannange ekyebokisi waziti necessary ekyali ntandikwa nga bamugamba koza ngato za mwami tugenda maaso tandikwa firimu maka geego mwe tuli munange ku budde buno bwennyini obw'okumakya ku maliri okwo amaka ag'omugagga omugagga yaani gwe wabula ekintu kino simanyi oba luli abasawo omuddo bayiwamu bigimusawo ba kompawundi ng'etunula bulala laba omugagga alunda ekirevu yalunda ekirevu kakati nga omanyi omugagga ebintu ebiba bya kirodi omanyi nkwagala nnyo namuga ngenda kajjuza leero weekend omukyalo ono yagala bakirimaanyi omanyi abakyala b'ennaku zino tebakyagala baami banafu kale yagala kirimaanyi nanjagala ŋŋendeko nkajjuze nga bw'omanyi munange ebya weekend ŋŋendeko mubakyali bange okitegedde kati mpe engatto mukwano omwami oba akola mu UEB engatto nitompa ngatto eyo nempa ku bugatto obwewuka munange these ones ezo
webale omukwano guli wano kyenva nkwagala omwami ono Kanyama wa mujimu era agenda mu jimu naye yalunda ekirevu baba ekirevu sunna naye bw'omukyaza n'ojjula ebinyeebwa tajja wuuta ekyalitandikwa enfirimu egenda maaso ate nga nagambye ekutuusiddwa ku bannaffe Moses Electronics basangu bakigezi era nga mwenna abalabika okuba limutereddemu akasente mwebale nnyo bannaffe mwebaze mobile money kigezi egenda maaso laba omukwano nkwagala nnyo banaye nakunda munonga yamukunda mazima garanga ekyalitandikwa tugenda maaso munange omwami nga yeeyongerera omukozi ne bannange bweba ngamba nti wemba ndidde kunva nagwo guba musango kali yonyino nangira box buli lunaku yo omukazi namboggolera bannange ninga eyazza oba omusango mukazi wattu mukozi naye waka wano alinga muddu tukyatandika butandisi ekutuusiddwako bannaffe aba Sunrise Junior School egenda maaso mwami gundi kakati yalaba omukozi nga ye omugago w'ewaka n'alaba omukozi ono ng'embeera gy'alimu alinga alina ebirowoozo naye ng'omukozi agamba ali bulungi talina buzibu omwami kwe kweyongerayo ekyatandika butandisi tugenda maaso munnange omukyala ne bannange omusajja ono kati wuuyo addusa agenze kyokka mba mmanyi bakanyama b'omujimu baba b'amaanyi omwami gwalina Kanyama naye alabika bwe bamutuma mayiro 10 addukako 2 lengera omukazi ow'ewaka watandika otunulira omukozi oli ow'oku geeti kyokka bannange lukanyankole olwana luno engeri gye lulonda omuddo bannange teluyinza okulondalonda omuddo ekyalitandikwa bannange obandutandise ntya lwonna lulengere we lutambula kyokka lugogoofu naye ono Kanyama asoobera mirimu wuuyo omukyala ekyalitandikwa kyokka mazima mulabe tugenda maaso nagambye kutuusiddwa ku bannaffe abakimera motors bano batunda empya era newaba oyagala yakuula bakuula abakimera motors baneemwe kubeera yogera nga alina olulimi naawe egenda maaso omukyalo ono abazaaki yeegomba omukozi ow'omulujja naye ng'akugambye abakubera motors bano bagaye bawola emmotoka neoba oyagala yakibanja mpola ddukayo egenda maaso firimu yaffe ekyatandika butandisi njagala weetegereze kati omukyalo ono kye yakola ng'afuluma ewaka ng'asooka akwata akasawo ke ng'ayiwamu obugatto baawe yakavaawo yamulese ewaka nga omanya obuvunanyizibwa ew'ewaka omukyalo obuvunanyizibwa bwe obw'ewaka munange yeetereza akwate kubabe nga oba alagawa omanyi ba housewife si bano ba housewives aba tebakola omulimu gwo guba gwegwo ewaka oba wakola ki woyina ekikwogerako wabulaye Kanyama yali yaleeta emaali munange ayina akasawo omutima atambula nagwo Kanyankole maama nnyabo efirimu egenda maaso ine bannange ogusajja guno bagwakula gutya baneegu Kanyankole tandaba nti nnyumye bane Kanyankole oba muzibe kumbe Kanyankole ali wano Kanyankole talaba nga omukyala asembera alo mukyala bosi
mukyala bosi ndiyo yeye. Kanyankole okolaki? Omanya simu eno y'obupeesa teba yaseereza abadde azanya kasota. Kanyankole wangi omanyi nagendaga kati Kanyankole mbadde nina gye ngenda kati gwe Kanyankole tontumyeyo Kanyankole kati simanyi kye mba nkutuma Kanyankole tontumyeyo wenoli wena enkofiira eyo ate enkofiira Kanyankole ntuma naawe simanyi kyakutuma kale ggulawo geeti n'okitunulira nga kiringa kye bataazaala ojja kundaba. Kanyankole nina okufuna eri bbaawe yafulumya alese omukyala ewaka yamuteerawo n'omusirikale amukuume kati omusirikale laba omukazi Kanyankole tugende onzigulire tugende nkugulire Kanyankole ggulawo nja kuggulawo ekyatandika butandisi efirimu egenda maaso nziguddewo boosi egenda maaso Kanyankole bayi mugagga banange ono mukyala boosi ansiibula mukama wange tayombe nga nsiibudde kale oba oli awo naye oba ngenda ndala kale mukyala boosi nga yeeyongereyo egenda maaso sinema Kanyankole oluvannyuma ali wano atuddeko awo kakati aba akyali awo omukyala w'omugagga n'akomawo ati ebintu ebyo konkati enda kuntaganyisa kingaho guraho kingaho bannange akomyewo owa boda girika owa boda naye alinga aliko ayamira boda ekoma ku gate samba piki genda akomyewo nkingaho mugiga kingaho Kanyankole kati owa boda piki yangwala agikubye engwala mafuta gabadde mutama ddala n'agakyusa naye naawe oba onywa amafuta bwenda otusobedde nywanga amafuta oli kwa boosi wange ekigo Kanyankole twakwakira munywanyi tuli kigezi nakyo eno ekyatandika akomyewo mukulu atannaba kati nkomyewo enkulabye okomyewo mukama wanje kati Kanyankole ako kalaba Kanyankole yamawe Kanyankole kye bamukola naye Kanyankole omuntu wakuwaaka muliwe katyo Kanyankole Kanyankole otegeera ki konka mazima obwongo ne bumpeereza nti akantu ko naakareeba kati ija tugende Kanyankole ali mu kintu mwe bamuteeka naye tannaba kukitegeera bulungi ekintu mwali munnange firimu egenda maaso. Big up to Ronnie DJ Kohane Sound DJ Zax ne DJ Fact Honey Sound kwetuli egenda maaso kakati munange nga tuvuddawo kuba okunaabako omwami yakomyewo gyali tamanyi nti baagala kola kikumulivula omanyi abakyala abagezi oba watambudde olina okunaabako byonna gye watambulidde ali wano mukyala mugagga naye wana ebintu by'abakazi bizibu bamuzimbira ennyumba naye se bayagala kusula ku geeti ayya katulabe munange
mugagga naye bannange bulangiti yagisikira ku jjajjaawe. Mulemba guno bakyebika bulangiti. Tugenda maaso. Naye tomanya oyinza oba osula mu kiko, oyinza okuba bya mu kiko. Ali ku ssimu. Bannange gwe bannange mwami sooka ove ku ssimu. Mwami kati okomyewo oli awo. Nina wubadde ki? Wowe bwenakoye nabadde mu byuma nenaawo okowakoowa nnyo so ebintu byakunsumbuwa. Osanze ndi ku WhatsApp ate otandika kuleeta WhatsApp wano. Omukyala neyeewuunya obadde ki naye naawe? Gwe buli kaseera oyagala kuyuuya buyuuya yoyuuya bantu neera onoonya wonjuuyiza. Bannange toli musajja wano kale mbivuddeko twebake. Aye naakola ki? Munnange nawasa mwannyinaze. Naye ono omwami ow'ekirevu asaana kebera bulungi. Ono omwami ow'ekirevu ow'ekirevu naki egenda maaso. Nga bukya tuli wa mugagga. Laba firimu omunyanko kanyankole ali fit. Kanyankole ali fit. Bannange ate mwana atu akajjuliza wali kumpi newo mu lujja lwa boss 1 2 gwe. Kumbe omugagga alengera y'amaanyi ago mangi. Laba omwana atuyanyemu matuyane. Amaanyi ago nga mangi. Egenda alo bannange kanyankole. Oyo omuvubuka olaba akayulika bw'atyo. Bannange ayinza okukayulika. Oyo omwana ajja kukayulika. Bannange kanyankole. Kyokka n'omusajja ogugamba obudde abumera mu bumezi birevu. Omugamba banna omusajja ono egenda mu maaso. Ebintu by'abakazi gwe bw'oteekawo akameeza ne weebaka olimba. Nze nkubuulira kaakati nno nga tuvuddeko eyo. Omanyi baga buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Kaakati ani ale obadde okimanyi nti abaniga baba n'obudde. Kati kasiba takola abeera waka abeerawo ng'apoye. Bane kasiba alinga bano batoto ba lodi. Yes dear. Katuba tuli awo alo kumbe ekyaganye kasiba ogenda okubeyuka. Waliwo omuyimbi wuunaze. Ina bwami gwe wuyo. Ne bannange kasiba ebintu byo. Nsanyuse naye omuyaye kasiba bannange. Efirimu egenda maaso. Kati obedda sirina kyenkola neŋŋamba oba onojja oba tojje. Yetandeka Oscar Lemon original names. Kati onoosula busuzi banne kasiba wa mululu. Bannange omukazi wuunaze misana naye era ayagala babeere mpaka nkya. Omwana ono yamira genereeta oba gwe kikinga onyirira ettama. Nteekeddwa okumala omu. N'emmanga.
ne naawe sooka olinde va mu bintu ebyo n'ebintu by'olugono ng'obisusiza bulwenzi jja wano oba mu byalugono naye onoovadde mu mbeera eyo akakitetta maweerere naye ogamba onooyiiya gwe basajja bano bali mu kkola naawe nawe nookoze enkendekende nja kuyiiya kasi batafeyo oba balidde emmere kasi abaawo muyimbira omuyimbi alina oyo kati jangu nkube eŋŋoma ondeetedde naye onanga agayaaye gwe buli kaseera agaawe mba nzija linda byendeese ayagala kwegabira nga tebannamuwa kwata gwe nze mbadde nkuletedde empuuta ensiiko oba onoolya kyenva nkwagala omukyala yayiiya mulimu abavubuka ssebo ng'abakazi be babafaako ate ku mulembe guno ng'abakyala batono ensi eno bane bamaama tubasabireko amuleetedde kayogati omanyi ssebe ekita ekinaava amata oyina okiwa ebiwata kati engeri gye kiri nti omulenzi ono yeefudde ekite efirimu egenda mu maaso kaakano mu kuva eyo nga tujja tudda erudda bizinesi etambula oyagala kumvagirako omukwano njala kumanya bakasitoma engeri gyobakwata nyanza ekiswiti ngenda ku mulimu nyinza okukomawo saawa nga ziizo bamba ekikwano weekuume naye naawe mukwano nsobedde nkwekuumira kati ndi ku mulimu awo nenvaawo tugenda mu maaso waheza kaakati Kanyankole nga yeebaza abadde azze kulaba ku mukyala ayinayo ssebo omukyala Kanyankole era bw'aba agenda olaba mukyala we omukyala agenda omulaba ng'ayambadde nga atali wa ku geeti bamuwaddeyo olwendo lw'amazzi ne yeebaza naye abadde azze mmukuutira abakyala nga bano banenga tulaba firimu ng'eno n'agamba ebyokuyiga bibaawo tuzze kubabuusa omukyala alina bizinensi waakola omwami alina gati y'omugagga gy'akuuma abadde azze mmukuutira obutayenda nga tudde wa muzeeyi Nkalubo omwana omukyala w'omugagga ono tayingidde supermarket efirimu egenda maaso nagambe yatendekeddwa Tandeka Laban Oscar ate nga Kakumba Abdallah ye assistant director waayo tugenda maaso anonye eki ebikozesebwa ewaka agenda maaso atunula ali mu supermarket bagagga buli kimu kibaawo ekiyisayo supermarket buli kimu kibaawo tugende teekamu byebyo egenda maaso ajja alambula anoonya ali mu supermarket yanoonya byakozesaka wetegereze nnyo munange ndowooza byebyo oba si byebyo manyine abagagga nabo bagula bagayaala ayinza okwetolooza supermarket oba ntwale ne buno kale
ng'agenda mu supermarket abeeko byagulayo. Kakati bwe tuva eyo tukwata ekkubo ne tujja tuddako ew'omukyala ewa Kanyankole. Kyala Kanyankole ali bize, yaleeta engato eno emanye ennaku y'omunaku weeri. Ne naawe nsaliri mukwano ennyo olukaaga nkusedde munayinzigiramu 10 kati ate naalyako ki? Tekivaayo manyi tekivaayo olulimi lw'abasuubuzi tekivaayo. Ye munaye naye nga nkuwagira busapatu nabuguzi obw'abaana bwakutusejjo kankugiremu 2 oba byakunywamu sigala bane 2 abikayanira mpaka nga bikusuuzizza. Tugenda maaso tuba tuli awo wano waliwo ebyoggula. Omugagga atambula buno owaye mujebale wetegereze mugagga ali muggula. Njagala nnyo ku buno engeri gyali Kanyama ayagala nnyo obw'omunkwawa kali kumba omugagga. Bannange ono omwana ajjayo engoye naye ng'alina amazina mu kiwato. Omugagga n'alengera omanyi bubeera obuntu butono nnyo bwe buti obutengula emmeme z'abantu owaye ate alina simayiro. Bw'ofunangayo ekintu ekirungi kyonna nze ndaba ebintu bino si birungi naye teeka wano ennamba onkubire kuba oba olina by'oleese ebirungi amukutteko onkubireko ntwale n'ebyo naye onkubirako n'endaba. Oli mufumbo nedda toli mufumba gwe nedyegwe toli mufumba gwe nedanza banenyinza kugamba nti ati ekitegeeza toli mufumbo ne wemba ngambye ononywa caayi ononywa caayi. Wetegereze nnyo ebintu by'ensi eno. Omugagga aguze okimanyi omugagga ono abadde ayitawo obadde tazze ggula n'alengera emaali kuhanga nga waliwo n'emaali eri awo egenda mu maaso. Wetegereze munange oluvannyuma bannange ebintu by'abakazi ennaku zino tebikyasaanako kifuba nnyo tebiteekebwako kifuba. Njagala olabe njagala weetegereze ye mwana muwala Rena original ng'atuuka panange kantuleko wano panange mwabakola wano muki waiter outing ekyusa olulimi bannange erugonza gyebaleka ebyokulyawo ebiri oba ebyokunywa ak'okunywa waliwo akatunda akakamule bannange wuyo kaakano tuba tuli awo ogenda okweregereza ulira gwe soko jje ennyonyi yamusudde jjo gwe kiki ekiriyo gyebaleko ssebo bannange
tulinayo akokunywa kajuisi mpozi ne kasoda ak'entangawuzi n'omunanansi naye twakamudde ku makya. Kumbe America tanywa munanansi. Weregereze ekyali ntandikwa kati America ali ku bulinzi ogenda okwetegereza nga waliwo emaali Omumerika nga ne baleeta akatunda Abamerika bannange akaweereza nno Simayiro mwana simanyi ssaawa yonna kuba mbadde njagala yitirako eyitale ne bwe tunaba tuvudde eyitale kati ate njagala nzikirira e Bufalansa. Bwe naaba nvudde e Bufalansa ate tukkirire Germany. Bakirire Germany emaddu naki egenda maaso. Omumerika empale y'Omumerika ebeezira ekiwato. Nyabo sitole ki nkulengereredde eri nga ndaba waliwo atuddewo wano. Anedda tewali atuddewo. Omukazi buli wamubuuza waliwo atuddewo n'agamba tewali, aba yakkiriza dda okugenda. Omumerika kati sitole ki nyabo wangi gyebaleko nze Americano. You look so amazing. Banange ng'olabika bulungi. America ayogera Lumerika. America nawe weta akalevu. Banka y'ebigambo eri mu kalevu awo awe weta akaba. Kati nkulengereredde eri nga nkola ki ne ngamba kenzije mbozize ne ngamba kembeeko ne oba nkugambe kati osobola okumpa ku nnamba byogenda okuŋŋamba ku nnamba biŋŋambe kati ate bwe mba nkuteerako airtime mpozi ataawo ojja kiwulira omukyala ono ye mukyala w'omuvubuka oli atayagala kukola baneekasiba. Firimu yino kati nkunyumiza ki omugagga wuno Kakumba Abdallah original egenda maaso. Omugagga taba na nyambala kuza sunno biveeko ebirala senta yakola omusoga akoba ddiriwo owakana ayina firimu yino wuya yalonda buli kyoyagala tewali buzibu oba olonda fuso gwomanyi egenda maaso. Egenda maaso ne bannange bakanyankola ebisulo tebinnamusula. Waliwo ekintu ekibeera kikutuukako ebisulo ne bikusula naye simanyi kanyankole gyali kubanga tagula akanya kucunga mukwano tebakugamba bwe bagamba ziba amatu ebyo bigamba ani ku mulembe guno bannange abaami beeno ebintu byakyuse nagambye kutuusiddwako bannaffe abakubeera motos bakuwa emmotoka ku kibanja mpola. Efirimu egenda maaso naawe agula oba empya oba enkadde bannaffe abakubeera motos bazikutuusako bulungi nnyo. Laba omugagga kati ate noono naye gwe baguddeko bannange katulabe anaatera kugamba bongereko omukebe gwa nido omenye oyinza okuba kati wetuveeyo kati kandabe Americana ayina maaso asatu Madam Jebali iyo storage go what the number kati mwoli
Oli busy? Gwe storage. Just manjagalo saleko wano mukaka. Kati mbadde njagalo je. Wendi wano mbadde ndi wano mwanti ndi wano mpoyemu mu garden. Kati jangu mbadde ninawo kye ninawo. Just choka. Jangu nkwe surprise yo kyobojjo manye. Ayogera ng'omanya abagagga ayogera teyeeguya. Nyonyi yamusudde jjo. Owulidde abadde musize bweru kabula soke. Omukyalo mukadde Namwando. Monica. Katudde omugagga. Wangi ako. Soko je. Ali wano omugagga. Omanyi buli wobeera ne mu kusente mu nsawo okimanyi tokula Monica najja. Wangi ssebo. Kasa wa mugagga tukadda. Monica oli otya? Ye ndi obadde ekiboosi. Kati obadde oli awo. Njagala amazzi Monica. Kati yamugamba Monica bamugamba Sam w'omuwoota. N'amubuuza juyisi kwendi mazzi. Monica yakoma mu pitu nadduka mu kibiina. Naye yo omugagga takiinaako buzibu. Kaakati tuddako ew'America. Tuba tuli awo nga cyayi mukalu. Nga you are smart. Ayagala kufuuka w'amata. Cyayi mukalu ayagala fuuka waki? W'amata. Beera awo nzije. Bannange nno bwe baba bakugambye ekigambo Omuntu ayiga okwemoola. Hey! egenda mu maaso. Ne tudda ono Monica bamutumye. Gaga yamugambye aleete kacaayi. Sole amazzi. Muleetera ku mazzi ag'okunywa. Monica. Wulira. Konsamsa. Kikingo owesesasesa. Monica. Monica. Katono nyoso. Sooka okomewo. Manya abagagga bagamba. Wangi anko. Wangi ssebo. Jo ngambyeko nti oyagala kwogerako nange. Ye anko. Sisi buzibuki bwakasente. Anko si bwakasente. Kaakati yamuyita ng'omugagga alaba omwana ono. Embeera gye yamulabyemu yabadde alaba nga aliwo obweraliikirivu. Naye n'alowooza oba ayinamu obuzibu bw'essente. Kyayi. Bannange kyewane Amerika nange baneekyoka amulaze twenje. Bani wow bajja mwagaza oluzungu kyayi. Kamalo kyusawo ku ngoye. Kali kankyuse ku ngoye. Omanyi Abamerika tambulira nnyo babagiroberere. Bikyajja. Bagiyita sako obulaavu. Omukwano ogugaba eno waliwo aguzunza aguzza eri. Kati oli omwami. Naleese bikyato ku luno. Nama. Kale ensonga lwanze. Naye yonna. Omuntu n'obeera nga tomwagala. Kaakati wulira ejjano. Bitya. Kyokka omuntu gw'otaliiko yakubaako. Omusajja mpoobo obwo obulabo. Ne bannange ogwana gukasiba. Gukanyakula nga nviiri. Egenda mu maaso. Kasiba tukoogeddeko emirundi mingi gwe kitukoze. Nzija taata nzija. Oli wonna. Naye okimanyi Kasiba mulogo. Olidde omukazi ono era ddala ono kyayi mukalu yennyini. Kubanga ebintu babimuwadde
omutima gumugamba bitwala wakasiba anti nandabukira kakati netudde wa Monica kyagwagala jukira omugagga amubuuza waliwo ebintu kati ate nga anti wakutabukira ati ebintu ebigenda maaso ewaka kati ankoe laba getimanyone wawana wuliriza omwana ono mubabadde nga bamutabukira ewaka naye ngaekyo kitadde ebbali Getman nze mbalabanga ng'amuwerekera awerekera anti kale okumuwerekera kirala naye amukwata mu kiwato yamuwa n'obulabu baalya bonna apo kali Kanyankole alera mukazi wa boosi bamuliisa kali kumbe omwala ono yali bali ng'alengera naga ye Kanyankole yajja okussa ebinyolo mu geeti ayagala kuteeka binyolo mu geeti Monica osagala kuwayiriza mukazi wange omanyi omukazi obanga omwagala nnyo bwe bagaani musezi owakana oyagala kutandika kuwayiriza mukazi Monica negwanyiza omugagga kyeyalowooza Monica negwanyiza oyagala mukazi wange mugobe egenda maaso kale nviira Kakumba Abdul Allah egenda maaso bamugobye olugambo olumu Monica alubala amulinnye afunye entiisa kati nkusesa ne guno ogwana bannayenze gugenda kuntama gukyayi mukalu kubanga ogwana baguwadde ebintu laba guliko n'omuyayi andawe yajambala wiiki wuno ayagala kwata yakubiri Kasiba ali wano agamba ki balina obusimu bwabwe bannange Kasi alo my dear Jana ogenda kubeera busy. Kati ono wana nasobola okulaba mu kifo ky'okugyayo akasimu akalala akaseereza alemedde kano gumu kitundu ogenda ne line ne memory card gumu kitundu ate wali buzibu kati banne nina byenjagala okuwa laba omuyaye yakkiriza gamulemye okufuba eri ajjayo essimu etegeera mbuyoyo kanyama we era kituufu aba kanyama lengera omuyaye okimanyi ndi oyo kanyama omutuufu kuba kikwewunyisa omuntu alina ebbodde ne bamuyita kanyama oyo abeera ganyama ono ye kanyama omutuufu ono yagala weetegereze kaakati tukomawo mu maka g'omugagga bannange mulaba mayumba naye ensi eno bw'ogibeerako ennyo okubwa pressure omwana yaleeta olugambo ne batalubalamu ka buntu wamma omugagga yali w'amagye yengatta eri sayizi 10 kiro teri mu sayizi eri mu kiro kati yasooka nejjukira ebigambo ebyo byamugambiddwa naye omuwala ono ebigambo yayogedde yabadde nga akakasa omanyi waliwo omuntu ayogera n'omuzuula nti awaayira naye wabaawo n'omuntu ayogera n'olabanga ki amazima nagambye Moses Electronics Kigezi ne bannaffe aba Freedom Bar firimu yaffe gye tulaba bataddemu ssente nnyingi okuba ntugiraba essaawa eno aba kati ono akomawo kaakati ssebo yalina muganda we bamuzaalira mu busungu nno ono muganda we
kiki naawe obadde kyozunga olinga obulwadde naye naawe otambula nnyo kyokka namala okusoma ekyokubiri okusoma kyekyo bwoba omula okusoma oli mazaddewo ukawendako baba olagawo kaakati muganda waabwe alina gyadduka dda naye tebayagala akole kyagende gwe sigala wano mubeere waka yenna matasaala oligino nemuzi nina gyendaga mulaba neeterezezza nyumidde olulenzi mukuume ewaka nkomawo bw'ogirowooza ebintu naawe genda oleete ebinyeebwa ebyomu nnimiro yanguwa bannange bambonyabonyeza nnyo balimba efirimu egenda maaso nagaye bannaffe aba mwebaze mobile money kigezi Sunrise Junior School kikonoka kikonoka mu tawuni tugenda maaso njagala olabe bannange siri kuleka ngenda okwagala naye bannange omuyaayo ono buli bamugamba lobe baleeta omukwana ayongezaamu mukazi wattu ye yaguze bbiya kati lengera oguyaaye mazima gwaguze empeta ya 1,700 ku mutembeyi guguno gugimwambaza bwontunulira amaaso gano labamu obulimba tolaba amaaso galaga bright future kumbe tala emukubyemu naye nga amaaso galaga future ey'okusiraana lwakuba omukyalo ono tannamanya kati empeto ginyambaliza wano bwe bati abaye bazanyira ku baana b'abandi amwambaza empeta namwerabizza ebyogende waabwe nze oli yaŋŋamba njagala bamubuuze waabwe ajja ddi ajja kujja kati lengera egenda maaso mukwano ne bannange ebintu nga bizze nnyo ku bikokojjo my dear kati yalaba nga akoze roosi obedde amanyi oba omuyaye yaleese eki gumuli otumuli terulina kye tumwongerako njagala weetegereze bamuwadde kamuli kakati ono omukazi ekyamazima yayongedde okunjagala nga bwe baabimuwadde omumerika ye yamuwadde naleeta ow'omuyaye kasiba obumuli bwo si bubi naye wabula bannange omukyala yampadde omukyala ayiiya gwe mwana mbadde njagala kugira ate wagenda n'okomawo n'otaŋŋamba kati ate nembiwulira buwulizi naye mwana nga bwe naligambye leero mbadde wano mwana mbadde ndi surprise ginyo mwana ne kademu ka surprise nze wano kali mwana kyali wange mbadde njagala ojje mwana mbadde njagala mwene ojje nkulage ku surprise mwana abakazi beno balina laavu kyali wange omwana aleese ebintu mukazi ono njagala ebyaddala era njagala ojje tulabe nga tuteekateeka nkulage ne byandeetedde munange oba onneebalizeeko ayise kakati mukwano gwe nga tajja kumbe omukwano we gwe yakubidde ajja amulabe amerikana ya mwana kyekyo njagala nkulageko mwana
N'agamba abakazi gye bali abatwagala nga tetutaddemu ekikulu gw'oyiwamu nnyo. Kati olengera demu byandeetedde uno demu anjagala akolawa aze tombulira wajja akola kasitaba nga aleese yetandeka Labani original names America n'awunga America awunze ajijiji mwana ogenda okeberanga bye America talina bwakyogera maama mwana akwagala anjagala nagamba kituufu nyande mpulira mwana akwagala sina kyemuwadde nze gambe sina kyemuwa ono demu yaleeta buleesi nenjaba fulera ekinyanya kati soko mpeyo ekinyanya mwana nange mbeeko engeri ekinyanya oyagala kinyanya kale sikirina egenda maaso firimu bannange kanyankole nakye laba laavu laba omukwano bannange firimu yiino katulabe gye biggwera kakati omwami akomawo wawe yeye Allahumma salli tasalidde omubaka Allahumma salli la haula tufudde gwe todduka ono yazirisa kanyankole wanje hati mukama wanje bansaasire nsaasira mukama wanje nsaasira mukama wanje kanyankole obadde okolaki kanyankole obadde okolaki tinkumanya mukama wange tinkumanya iwe aha kanyankole abadde aziriseemu kati ni egenda maaso alubere travaman tumwine oligino nemuzi kanyankole kanyankole akumyemu mukwano ne bakazi mmwe tetuganya obwenzi kibi era kibi naye n'okola ekibi n'oyenda ate n'okikolera era mu kibi n'oleeta ewabbaawo omukozi yamugamba n'amuboggolera talina ke yatwala mu nju aha kyankuba n'empiruli kati kanyankolo nzise ani yasaani kanyankole egenda maaso bigapun mulema twaha mwokyansava kigezi madugomba mulema twaha mwokyansava kigezi madugomba kati ulira spiracles bwezerega yamawi ayibambe lwakinze gololereza okutuusaawo mukama lwakinze kakati naye olaba ebintu byensi kati yabuuza mbu katonda yamukola ki ate katonda yakoze eki katonda yakuwa omukazi amaanyi n'ogamalira mu jimu kati ate omwekwasa kati nga tuvuddeeyo firimu yaffe egenda maaso omanyi kye yakola
omusajja byamusukako bannange. Ebintu ebyo Katonda abikola bulala, era singa Katonda alina essimu singa bagikubako, singa eba bize nnyo sikulimba, kubanga olengera kale omukyala ye amusanze nga tavuddeeko nti oba kale omukono talina mukono oba nti omugulu gugenze, naye munange omuntu afiirawo aba takyaliye. Kakati ali mu Freedom Pub ecupa anywemu kwemu. Senga ecupa bazikomba, awulira ayagala komba cupa. Kakati Kanyankole babe bamugoba anakomawo. Egenda maaso Sala. Kakano Sala ali mukoza bintu nyina yono. Nagambye kutusiddwako aba Kobera Motors. Tewerabira nti bakuwa emmotoka ku kibanja mpola. Era nga nawe ne obo oyagala mpya bagikutuusaako oba evugiddwamu. Mmotoka zonna bazirina, musobola okoleka nti mubakoonako. Tugenda maaso. Nagge bandaffe aba Comrade Staffing Productions be bagikuzannyidde. Kakati gano maka malala. Mukyala aleetedde omwami ekyokulya. Omanyi lwaki abakyala abasinga bawangaalira mu bufumbo? Ngenda kikubuulira. Ndowooza olengera kati oyo omwami oyo oyinza okwenda. Oyinza okwenda ku looziyo n'osigaza obulamu. Ye kennyini atunulanga obusungu. Okitegedde? Ye Bukenya Hussein Oligino ne Musi. Oyo looziyo tazannya. Jangu olabe bino kati ndabirenga tuzange. Kakati babadde bamuyise muganda we. Oti yange. Muganda we yamusobera ye buli kaseera ewe wabeerayo emireereetu. Kati amuyise n'agamba omukyala ewa looziyo ng'oyogera naye gwe omukyala oba ku ttaka. Bino bye mwogera n'omwami omuyita Hane simanyi bebi oyimiridde looziyo akuba ggwe. Atunulanga obusungu tebeemoolera weewuwe. Ngende muzannyire ku balala si wano. Kati bamuyise muganda we. Alina okumulaba mbu alina ensonga zaagala omubuulira. Kati nga tukomawo ew'omugagga. Bwe tudde ew'omugagga nagambye temwerabira bannaffe aba Mulema Twaha mu Kyansava Kigezi Madugomba. Bane taata waliwo akaana kakomyewo ewaka. Taata yeena ali mu nnaku. Taata omwana wange lekyo bannange. Taata ngambye kenzije. Taata munange kava ku ssomero kabadde mu kisulo leero ng'ogezze. Jangu okuzula. Ii bannange lekyo omwana wange bannange. Naye nno bataata nabo taata asitula omwana waaba asunya amabeere naye taata abaana abasu omwana bw'atuuka oba tebakyamusitula. Firimu egenda maaso. Osomye bulungi. Kava ku ssomero. Naye guno omutwe gwa musajja ono. Kubanga eri gye basanze Kanyankole omwana nga mweruyeru mukko. Tabanga omwana obweru bwa kitaawe. Taata w'omwana ono ye taata we. Kale genda onywe kacaayi mwanange. Olengera akaana kano.
Hey. Bye, Dad. Tata ke. Onsibulanga ina gyagenda mu kisenge. Omukazi yagenze. Okomeo. Yangu ojje nkubulire. Mwana agenda kumbuuza nnyina. Nyina njamuga nyoka ali bweru yagenda bweru kola. Kakati munange omwana ng'ayitawo kati omwana ono laba bwasinkana Monica. Yeah, Auntie Monica. Auntie Monica ogamba otya? Owedde alina byali mukola. Jukira firimu egwera abayimbi bo tulina bangi. Ova munju. Ate nga ne Kabanana waali. Tugenda maaso. Tugenda kuba bannaffe batuzanyira live ku stage. Kabanana Mwanje Steven, Kisitu Stanley, Kasire John Bosco. Show kyagenda maaso. Kakati omwana ono alina kyalabye. Ali mu kwebuuza ku Monica. N'agamba ni mbadde nakatuuka ne ngenda mu kisenge naye bwe nvuddeyo ndabye taata ng'alinga alina byalowooza. Ne ntuuka n'okuyituuka mu ddiiro ne mutunulira ne muyita nga tandaba. Ne ngamba taata kiki? Kumbe taata alina ebimuwuuba. Taata alina ebimuwuuba. Njagala olabe. Ennyumba yo olujja lugazi naye luulo lufunzefunze. Njagala olabe. Tuba tuli awo. Nze okoze otya? Wa boda akujjukiza. Kale. Oh muganda wa. Kusanyuki. Ngangambo. Yamusanyukira ono nno ye mukulu w'oli. Sanyisa okulaba. Loziyo yoyo ate ye yasikira kitaabwe. Era ne kooti eno kabonero kanene nnyo okukakasa nti akwisiza n'amugamba mbadde n'ebinnuma nga kiki kyava ayita Monica alina obuzibu bwamuyitidde kyava amuga aleeta obutebe n'amutuma obutebe. Ono yeebuuza kiki ono kyamuyitidde. Kumbe nga bw'omanyi munanga abasajja bayita mu bintu bingi era nga bwe kuba kaaba yandikaabye naye abantu bayinza okuwulira. Kati Monica ng'abalamusaako naye n'ekibuuzo ekirala baawusigala okitegeeza butakyusa ku ngoye oba basobola okugoba ng'okyusakyusa ku ngoye. N'akaviiri kennyini. Monica? Newe mbanga siriiwo. Omulaba nga zze. Muyisize ddala nga bw'okola ki? N'amugamba Monica ono omulaba amumwanjulira muganda we. Ye mukulu waabwe, ye musika wa kitaabwe. Aliko yali mukuzanya. Okay, mungambira jabuze ku ddati. Kati ng'amugamba munegenda ogambe Richard abuuze ku taata muto. Kati ng'amugana ekyo ekiriwo. Tamanyi na waabitandikira. Loziyo n'atega okutu.
aha omanyi ndi bwogamba ni mukazi wange bamwendako mu nju owulira oswala Mama Shiva nyo ngomanyi. Mama omwana ono mama ekyo kye yankola. Yakola ki yakukuba luyi yakuvuma. Kumbe Rozi yo muri mutemu Rozi ajja kuseka. Kubanga ewuwe tebendayo. Oh. Mama Ayinde kumutwategera. Okimanyi nkwa nsanga omukazi mu njomo ngali ne gate mani wa kyogere mpulire nga bakola ki nga mulisa abakazi nina wabakazi baagala ki kumba abakazi kye baagala ono omwa oli akyogedde naye muganda wange nkusaba ki matooke naki kati oli omwami obiki teyali ntagaba matooke oba ayina busukali ndiizi agende ge magezi agamangu genyinza okukola okukuwa ononsonyiwa muto wange wulira sikigamba nga ekyokubaawula kuba era sinze nabagatte naye tumumalirako biki kakati omanyita ono bwe yamugamba anti yasikira taata amubuliriranga muganda we nambuliriranga taata muganda wange nkubuulire ebirowoozo biveeko mwana era nga teeka ku muntu ng'oyo ebirowoozo eyo yembeera eriwo naye webale nnyo amagezi gumpadde osula bubi se hale bubi nno emmere sikyalya nkusaba amazzi tegagenda bukyenywa tekigenda yes gaana kulya mmere kati yalwala talya olowooza yalwala emu okunywa kati Shiva kamama lengera akaana kaabwe kandabe oyo Shiva ni wange akaana kakuze kalekyo era kalekyo kano uli otya kakati wenti ya tugenda maaso bamubulirira musajja mukulu ne bamugamba omukyala mwesonyiwe obenga okola ki ebirowoozo bitereeze ojja gweddalu lya bwereere njagala obenga okyusa muganda we ng'amubuulirira mulema twaha mokyansava kigezi madugomba ne tudda ewani Loziyo bannanga okufumba wa Loziyo mitawaana kuba n'enteeteeyi oyina obanga oyambala za Loziyo anange egenda maaso ekyamututte kubuulirira muganda we kati yamuganye abakazi bangi omukazi okubeera naye mu bufumbo ne muwangaala oteekwa okuba nga wava ku mukwano nga newomusanga nga bamutwala omugamba mwe muba mufundikidde munsangeyo bamuzizza ono Loziyo ye waakuleka waakusanga kwata webale muzeeyi webale muzeeyi ono empewo yamufuuwa nnyo mu bibuno muno oba lwaki tayambala elementi bwana Saamu olulimi telusituka akomyewo eyo entebe ate Loziyo be bano abasajja abedda
olaba we bamugjamu ekkooti bana Roziyo naki ewe banaye mpulira nze n'ebigere mpulira nkunyiganja ku bigere ojja kunyiga edda kulikayo ssebo olina okwogera nga tolaga mannyo abaami bedda babanga bazibu oyagala kuluma musajja oyogera olaga amannyo oyagala galabika gali mu lusuubo kati nno obufumbo bwa muganda wange namugamba ekintu kino kye twakola kyabaakola kubanze namanya ebintu ebyo si byangu gwe mugwa guli oguli mu nsonda naye oli teyagutema kati kikya mukazi yagenze kuba kati ebintu y'abakazi bannange mwami n'omwe yennyini afune gwanaakola ki gwe tukiraba nange ensonga kyetwala kati lwaki ombambi munange yanobye naye ekituufu kiri nti Loozi yalabika waakagoggo ye w'amatooke ameyokya kama wamewona masiro ameyokya yeye taagala ebyo yanobye yabadde n'asikaali era maama Sara kyengenda okukola ku mugoke mu nsonda nnyongeddewo ejjambiya saagala ebyo bannange mwami nga yakoze ebintu ebanenze nga siyinza bikola olwo naye ayogera yeewolereza tebayongerawo ejjambiya banene abakazi twagala kinze kyobola baneneewunya bakazi bannange agwe oli wanjawulo era kyovola naga omukazi wange ono ekimuwa empisa kizimuwere ddala owulidde ekiri ewa Looziyo nagambe tosubwa abayimbi betuyina nga Charles eyakuyimbira by X Little Maka sawa yonna nange okusanga kimanyi njozo nakusinkana naye suubira nti osobola okujja katugenda maaso ulagala n'otuukiriza bannange kyenkola bannange naye bannange titifu taati mukyala Kanyankole ali mu lusuubo Kanyankole jukira bamugoba tafunye musaala gwa mwezi kati ate ono agula bbiya nze ngenda kwagala nnyo ate muganda we yamugambye namugambye abakazi biveeko kitegeeza tuyinza otuuka n'obeera nga bize kati nze munaye saagala bintu byakukunoonya nga oli bize nze nvaawo wabula kinafu mu bambi kyo kinafu ate ono mukyala Kanyankole egenda maaso kakati batuli awo ogenda okweregereza walagindeka walagimvaako walagindabaki walagindikamu oyinza ogamba atambulira ku sepulingi atambulira ku abadde atambulira ku atiizi kati wazze ku attention nebigaana nze ngenda kusanyusa ojja kwerabira ennaku wuno ali ku Red Bull Kanyankole yaleetanga munanansi mu kaveera sawa kenga musanvu awo munana tugenda maaso nameless nze ne mungamba nnya nedda sizeewuunya naye kale mbaako n'ebintu abanyamwezi essaawa wulirayo omwami ono omanyi bagamba omutamiivu tabagambwa okakasa laba eriiso gw'omwogerako nga yanywedde omungi n'azirika aba alaba gyakoma okuyiwako ku mutwe ekisowaani kiba kibaka ekidiishi kati awuliza maaso nfuna ku budde sinaku olwenki laba amaaso abawulira nedda tewali buzibu nze kyoba olina enkya nja kuba redde nze ngenda kudde neetegeka enkya si buzibu wati ebanda zeso egenda maaso
biri mu ye Franka original. Atega awuliza liiso bamatu gabadde ki n'atega akunkumula beegwa mu bufuba omutamivu ng'awulira bulala. Okay, mayi jajjange firimu egenda maaso. Nagambe tulina abayimbi bangi nnyo olwaleero okuli Charles eyakuyimbira by X. Sajjana bazibu kati atamugamba bamja kubakolera afudde akagoma amatooke ayagala kuwagula olwewagula anaabamuwaguza ono omwami nyini amanyi egenda maaso. Kaakati nno nga tujja tudde erudda bagiyita Circle of Love. Circle of Love. Ono nali wano we bamuzaala. Kaakati nkusesa ki naye ono mulamu wa Looziyo bannange ate wuno takyadde. Tusanyusa okulaba bannange Looziyo kubanga Looziyo alinga yaluma enseko. Ono omukyalo naze bigenda bitya bannange? Tuli eyo bikambwe ali atya taata ngambe kuduula gyali munnange. Kumba olugoye lwe bamutwaliramu entyaji talukyusanga ani amanyi oba asula ku ttale. Kankuyitira ani nkuyitira maama? Bannange Katonda atuyambe nga Kanyankole si yaliyo kuba yavaayo aluma amannyo. Naye nno ssebo ne muwala wa Looziyo ye muwala wa Looziyo. Maama taata waliyo omugenyi. Twawulira Looziyo agamba balina ejjambiya mu nju ate yakambuwala nnyo mulamu w'okumusanga. Bannange Looziyo mulamu yeggwaze kale tusanyuse era dde muula muli mutya eyo? Kati kalisabo Looziyo yeefula atamanyi akoze namu ensonga ezammwe ezabujjuzi kati mbe waka waliwo ebitateredde. Wulira kati waliwo akasonga akamuleese n'amugamba naye nga bwe mmanyi ekintu ekikujjeewo waka tekaba kasonga katono. Yeefudde atamanyi. Ogambye otya? Ebigambo bimubulidde ku matama. kale nga bw'ogambye mukwegayirira Ayagala mbu ssebo akimanyi mbu bbawe awulira ono. Ne bannanga abakazi babayita bakaggwa ensonyi. Mugamba nsonyiwe mwegayiriryeko tulabe. Kakati oyagala mwegayirire naye naawe ekintu kye wakola ekyo lwaki otandika okuwanuuze omwami ewaka taleeta oba kiki kufaayo kumala. Kati yiino saawa yonna egenda maaso
nagambye aba Homeland Guest House. Kagunywa wuno kagunywa yenye alinzija ku lubeera alibanzise alinzija ku lubeera olibanzise onywa kabeera onywaka naweni ninkwenda munywanyi wanje laba amaaso olieno omukazi bamufudde engoma mukazi wanje kanyankole twale eri naawe nze nyongera walagi mpa mini tompa wa 5 saagala fanta tejja mu buzito bwa lugambo olwo gwedda wano olwewoggula mini nze manyi ekiri eri kuba ali omusajja andabikidde nga wamaanyi mangi togenda musanga nkulayirira mwongere tompa lejjula njagala mandule ne bannanga olugambo lwa layisi walagi olugambo lwa layisi walagi nesebo ate omutamivu ng'ayina eggulire ayinza okuvuma ayinza okulangira ekiriwo mukazi wo kansooke nywemu kati ate abanga aluma obuti oba onywa byaki ebikulabisa obulala ekyakwagala ewange esaawa 9 kati ng'amugamba emisana saawa 9 ze nawulidde nze nkutwale mu nfo lwaki tonywa walagi ne tugenderawo papa bagambye enkya saawa 9 lwaki tetugenze we bagenda osinkana netusula obusuzi opapa ki gwe saawa 9 zegambye kanyankole owulira ebbuba kyenkola bannange saagala bakinkole kanyankole ayagala agenda asuleyo obusuzi bali bagenda okujja bamusangewo enkugaye saawa 9 kanyankole asanuusa omutwe ozanya n'okuzanya laba walagi mukazi wange n'ogu yamawe ayibambe awuli atudde ku sigiri nagambe tandeka Labani Osika ye director waayo tugenda maaso ne firimu yaffe nga bukya bigwerawa wuyo igenda maaso ekuba alibuna ekubo akayina agulabanga mafuta echupa agirabanga mafuta ye MC Nameless Frank ageka egenda maaso eku njatuuka yaku tuuka chupa gwe amaaso gamuzimbulukuse nga nvunza mu kibondo naye takkiriza nja kunywa talina laavu ku kitonde kirala kyonna okujjako ecupa eyo nemulesi wawene makanga kuuma agaga kuuma laba engatto ayina muddulankadi yagambye mbunno saawa 9 ajja kuba soba era bagende wokulira nga weewo nzagenda mbeera nkulabe mafuta gano gantuusa tanka ng'ekaze tanka njagenda
yagenda okugenda oba yeno oba yeno oba yeno oba yewano oba yeno oba nange omutwe agwabiza Walaja n'amuyiwa ku ki sozi nkwataako sozi naye kwata ku sozi mpa omukono sozi tovaamu kakati n'amagulu gamufaamye takyalengera bulungi oba yeekutte ku sozi oba ani sozi naawe ogudde sozi wangi tonzija wano firimu egenda maaso njagala weetegereze biggwerawa katulabe ekibuuzo kiri nti laba engatto gyeri yabadde ne meeting ssaawa 9 kakati neoguyaayo guno bannange tugenda maaso ne firimu Ibrahim Bossa the director of photography wangambye ssaawa 9 nvawuwo ndeka neebakemu budde bukyali alabanga ali mu kiriri situka nze kyobola saagala kuyingira nyumba yange mala gayingire owuyo mpaka mu kisenge kwata ecupa laba eriiso situka tugende naawe yeja tugenda okyajjukirayo tugenda okyajjukirayo situka tugende tugende kozi tatunanje tugenda mukazi wokozi wagambe bagenda kwenda ndaba kikeerezi wangambye 9 zizino ja tugende kati firimu yino munange wewano wewe yagambye wewano wewo naye aba yagambye namba ki teekayo kutu wowulira we bayimba ennyo ng'omanya weewo kati twawulira music naye Walaji waguze mutono sooka ondage nja kwongera Walaji bawulidde 7 bali munda kati kumbe waliwo abalala abayingi ebintu bya Loogi bizibu ebintu bya Loogi nga ne naawe amulwisa Kanyankole tayina budde omukyala we babanga bali bagenze kati baba tebatuuse wala jangu bano baluddewo bali Kalamba bali wala 7 eri wano yeno kadisirika bannange nyweza laba kiri eno owulira nze sirabangako mukyala mugundiivu bwatyo bano bali mu kikoowe bawujjaddemu awo badduse emisinde gyabwe gwe nkubulire toneefulira nedda sisobola kwefuulira kubanga buno obumwa sibulaba abalaba owulire nkwagaliramu n'ebisubi n'ebitakataka amwagala nga awava erinnyo anti buli kaseera oba okompa waawe kiki ekyo bw'obwo mwali ali omwo mwennyini mugulewo
gwe nyabo gulawo edduuka lira seri nigi na bamubye gwe mukazi gwe wangamba tolina musajja nfudde nako yali abalansinga kinnyo kati kimagalo kigenza offside naye mukazi gwe omugagga atidde tamanyi oba akonkona kanyama wajja mukuba akayondo mwalinze amusuwa omutamiivu tabagambwa basi wawe omukyala ayuziza babano mirimu yiyo kale tulinda ekitundu ekyokubiri mwebale kujja eno yo bweto bwegenze tubaagala nnyo mwebale nnyo kutuwagira kama Katonda abakuumire Yes. Yada. My mic. Ronnie Pro. Pa mic. It's time to show. Okay. Yeah. Yes, all right. Ya dance orobanka da zigidi dandida mambo mbaya to this one is maniadi. Haya, situla muloni mwana. Situla Mike mwana. Turabise. Yes, yada, we wow. Haya bas. Hemis video wava ku stage bwati bwe paba. Ngamba bulire chiddako. Mwebale kujja Kigezi people, Madu peoples. Mwebale kuwagira. The Makomi Jami Selector King for the Mike official MC. Sankala Manaka the man from Sakala. Hochitege